Endagaano eno giyite Memorandum of Understanding eteereddwako omukono wakati wa Ministry evunaanyizibwa ku mazzi n'obutonde bw'ensi ng'ekulembeddwa Minisita omubeezi wa Ministry eno Honorable Munaba ne Ministry evunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga lya China eya State Forestry Administration of People's Republic of China nga naye ekulembeddwa Minisita omubeezi wa Ministry eyo His Excellency Zhang Jialong ng'omukolo gubadde ku kitebe ekikulu ekya Ministry eno Luziramu. Mu kwogera ku His Excellency Zhang Jialong yeeyamyenga gavumenti ya China bw'eri enneeteefuteefu okola kyonna ekyetaagisa okuyamba gavumenti ya Uganda okwettanira okusimba emiti naddala amabanda kubanga gano ga mugaso nnyo eri enkulaakulana y'eggwanga nga ne China kye kimu ku bigifudde kyeri olwaleero. You need to introduce bamboo species which can generate ecological, social, and economic benefits. So without the bamboo resources, there's no basis for bamboo processing and the use. Ye Minisita Munaba annyonnyodde obukulu bw'endagaano eno mwategeereza nti okuva lwe bagitaddeko omukono byonna ebigirimu byakutandikirawo mbagirawo okulaba ng'okulima emiti gy'amabanda kwettanirwa mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga kino kyakutandikira mu bibira bya gavumenti ssaako n'entobazi bannayuganda ze babadde batandise okusaanyaawo. Twabakyalirako ne tulaba nti bo abantu abaali abaavu kati bagagga nnyo be basinga obugagga nga bakozesa ebintu ebiva mu mabanda kubanga amabanda bagajjamu engoye bagajjamu empapula bagajjamu emmere bagajjamu omwenge bagajjamu eddagala bajjamu embaawo zennyini baziprocesinga ne bazimbamu amayumba kati ne tiles obutegula obuzimba amayumba. Oluvannyuma abakungu bano bombi boolekedde ekitebe ky'ekitongole kya NFA Bugoloobi gye basimbye emiti egy'okwegezaamu. Enaakulira ekitongole kya NFA Michael Mugisa asiimye gavumenti olw'enteekateeka eno gy'agambye nti yakubayambako ng'ekitongole okutaasa ebibira. Kati tugenda kukola byonna ekitongole kya NFA kye kigenda kubiteeka mu nkola implementing agency. Tusanyuse nnyo tutaddeko omukono ku ndagaano ennene kati projects nga kusimba miti kulabira bibera kusimba bambu kwegamba kulaba nti n'abantu abatuuze mu ggwanga batandise kukola ebintu ebiva mu bibira mu miti nga bafuna embeera ensimbi nga tuva mu bwavu. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.